Fumbiro ate kakati oyagala ki mulakizaale kubanga nobakupe balaba balina amanda naye baddugaza fulaati z'abandi baba tebasasula ate olaba okubeera mu kalina si kibi naye balina okuba n'enteekateeka ey'amanda we gabeera kati weba tegaliiwo ng'omanyayo siiyo nti nyiniyo teyagizimbira w'amanda mpanukeyo kubanga oli yagizimba ng'amanyi nti wali ababoobeza ettooke ku manda n'enku ateekawo provision olinawo akayunguko wali kati we kaba tekaliiwo gumira mu gaasi oli nezo enkoko empujji zizo wagambye ziba mu supermarket kati ffe tujja gumira ku loko yaffe ffe tubeere eno mu mukka ate tunyumirwa ettooke eryo liwooma olimanyi ebaamu n'akawo ate n'oluwombo mwe tulufumbira bali babeere mu gaasi yabwe manya amaanyi go si kibi okumanya woogwa ate kikuwa emirembe Christmas n'enyuma akabuuzo kange akasembayo mu siteshoni eno nabadde njogeddeko ku kugaba nkimanyi oli mukyala mukkiriza on top of that tubuulireko ku opportunities ezibeera mu kugaba okugaba kintu kikulu nnyo era kyova olaba nti no bwe tubadde twogera ku nsaasaanya eri eyo sente zaffe nga tuzitegedde ze tuyingiza buli lwogaba bayibuli etugamba nti nno oganyulwa era kyofuna kijja nga kikundiddwa kwegamba it is a blessing obanga oba osize nga bwosiga ensigo nga bayibuli yonyini nga bwega buli kyowa omunaku oba okiterese bwakabaka kubanga mukama akikuddiza n'okikungula mu ngeri ezitali ntono era kyova olaba nti nno bw'obanga oyingiza essente n'okozesa principe eyo ey'okuba generous that 10%. So buli lwoba ng'okyakula kubanga mulimu n'emitendera bw'oba wakatandika okukola ofuna egyo emitwalo 5 olina bingi ebyokukola olina okusiga osobole okufuna woosula osobole okusomesa abaana naye te bw'oba ng'otandikidde n'omulamu ogwo nti kintu kyonna eno 10% yakuwa kugabira banaku abantu bange ogenda kufuna omukisa ogw'omuyiika naye ate waliwo stage otukako ng'olina kugaba not give 10% ng'olina okugaba mukama akuwadde omukisa owezeza emyaka 5 ku nsi obadde osomesa abaana 5 bavuddewo osomesa abalala gyonna mikisa ntondedde n'abaana bange emikisa abantu nga tebaagala kuyamba somesa abalala mu UPE bw'oba tosobola mu ga gavumenti kale nabo bafune ku mukisa oguyitira exactly kubanga lwaki mukama akuwadde omukisa si gwe osinga si gwe w'amagezi ennyo si gwe osinga okumanya okwogera ku TV eno n'okukozesa ebyuma ebyo bangi nnyo naye mukama akuwadde omukisa ogwo kuba ayagala okuyitiramu okutuuka ku bantu b'abalala kati mukama bw'akuwa essente n'onkola nze nkoze non-stop emyaka 25 bwe ŋŋamba non-stop kitegeeza nti sibeerangakawo nga siyina mulimu kati naye bwe weetunuulira si gwe asinga amagezi si gwe asinga American Heights toyina kali kazigo kaalagirwa kati n'omanya nti no amwe conduit ndi wano kubanga mukama alina kyayagala nkoleki era buli lw'obanga oli mukkiriza okitegeera okitegeera kyayagala okole olina obutume exactly ate kiyita mu kugoba kitegeeza resources ezo you are just a conduit aziyisa mu ggwe nange naye bwe mba nkola guli nange nendyako nensanyuka naye guli nina okugukola oba kusomesa abaana abo oba kulabirira balwadde oba kukola ki kuba ogenda okutunula neweebuuza nti my family why me then it means I am called to do this and you do it and God sustains you on that job not because you're the best
but because you're fulfilling his assignment. So kugaba sobola kwogerako nnyo kyova olaba nti nno ffenna tulina okuba n'embala. Ate olaba okugaba abantu bagamba nze sirina teri atalina buli omu alina. Kubanga kakati eno sizoni ya December ogenda mu kyalo naye mu wardrobe yo mulimu engoye ez'omaze emyaka 2 nga toyambala. Anti tugezza ate zikyatutuuka. Anti zizingeko zonna nzitwale. Mukama yayampa ssente ezizigula naye akimanyi eri ate ataluyina. Yes. Era ffe tulina emigugu gyaffe twagitegese dda. Abeeyo bagenda kweyagala. Ekiraba? Nkitegeera. Gwoba olulaba nga sikyamaanyi naye bali bakiraba nga kyamaanyi baba tebalina. Kale awo omulungi atulaba tukyagenda mu maaso ne programu eno tukyakuwa amagezi ku bigambo by'ensimbi naye tugenda kuba tuwumulamu katono nnyo tukomawo. Mwana abanja, kyala abanja, amafuta galinye. Mpulira naatera okugula emmotoka. Sabadduka, ebiveeko ebimotoka tobisobola. Munnindeko. Bino bikola bitya? Gwe, Sabadduka yaguze emmotoka. Sabadduka, sente wazijjeewo. Kyusa level ne Pride Microfinance. Funa Pride Business Loan leero okulaakulanya bizinesi yo. Pride Microfinance, your growth is our pride. Well, mukulikeyo nnyo mu kuwumulamu okwo tukyagenda mu maaso n'okwongera okuwa amagezi. Ebigambo by'ensimbi bino bintu bikulu nnyo ate byakukwata mpola. Mulimu by'oba obadde tosuubira ate ne babyogerako noga ekyo bulijjo kiri bwe kiti. Ate n'ebimu by'obadde osuubira naye kale olondamu nnyo ebyo by'obadde tomanyi n'obyongera ku ebyo by'omanyi. Olwo munnange ebigambo by'ensimbi n'oba nga teryakuwunyamu. Solomon Kaweesa nkyali ne mukyala Nasinza tugenda mu maaso. Mukyala Nasinza, Christmas I assume egenda kugenda era egenda kuggwa. What next after Christmas? Akasente tukalidde. Akasente tukalidde tulina okalya n'obwegendereza nti obulamu bujja weyongera. Kyova olaba njagala kutandika n'okugamba nti nno bw'oba nga tewateekerateekera Christmas eno wummulira mu bulamu. Wummulira mu Katonda. Oli mulamu. Oteekereteekere ejja. So n'abagiteekerateekera mulina okumanya nti mu January mujja kusigala nga mulina okutambuza obulamu. Nga bulijjo ebyetaago byo bikoma nga Katonda akuyise kuddayoka. So njagala bakubiriza tukwate bulungi essente zaffe tuzikekkereze tusanyuse abantu baffe n'amagezi. Eriyo okutuuka mu kyalo n'obeera n'ofuna essanyu erisukkiridde n'odda mu babawe ono bamuwe oli bamuwe n'oddugaza benchi ati tebalina benchi n'oyagala okuba nti olaga ki amaanyi naye January anaatuuka ate n'oddeewo Kampala n'abaana holiday etandika butandisa abaana baddayo mu February. Tebalina kyakunywa kati Christmas ate ne bafuukira ekizibu. So tukekkereze tutambulire ku nteekateeka yaffe bajeti yaffe pulaani yaffe tugenda kusaasanya ssente bwe ziti tuzikwate bulungi tumanye n'ennaku zetumalayo tukomewo okutambuza obulamu ate tutandike n'okuteekerateekera omwaka 2025. Strategy ki ze tuba tutandikirako mu 2025? Njagala okukubiriza abantu nti nno tulina okutandikira ku kuba ne goal oba ekigendererwa. Olina okuba n'ekigendererwa eky'obulamu bwo waba oyagala okutuuka ne famire yo. So ekyo kyekigenda okuwa engeri gy'onaakwasaganyaamu ki omwaka gwonna ne ssente zo oba resources zo ebintu byo obusobozi bwo mu byensimbi bintu by'olina byonna ojja bivuga nga bikusobozesa okutuukako ebyo ebigendererwa.
bigendererwa bingi oyagala famire ye ebeere bulungi ebeere ne Christmas ennungi omwaka ogujja mubeere ne we musula abaana bo basome ekyo kijja kuwa engeri y'okukwatamu ssente zo n'okugulawo akawunti okutereka ssente ziri ze tugambye nti mukama bw'aba akuwadde obulamu kitegeeza olina okukozesa obulungi byakuwadde tereka ssente osige osobole okuteekerateekera famire yo tereka ssente ez'ebigwa tebiraze kuba kati ssente ezo tukkiriza nti nno buli z'ofuna olina kusipendingako bitundu 5 ekitegeeza zino endala zonna si zizo ez'okusiga kitegeeza olina okuzaaza oleme kuba ku ddaala limu kuba abaana bwe bakula eyali alya kwota batuuka mu siniya alya haafu ate abalenzi nekkiro agirya kati tojja gamba nti nojja sigala wali kyova olina okusiga ensigo tusiga mu bintu bingi osobola okulunda osobola okulima osobola okukolayo ka bizinensi okusinziira ku maanyi gali ge twagambye strength goyina abantu bo boolina basobola okuyamba oyinza okuba olina abantu bo mu kyalo basobola okulundira akabuzi nti ebintu byonna we bijja ekya emergency otundayo akabuzi n'otambula so essente zino ze tutusengese mu bintu eby'emirundi 5 zikwate bwotyo tereka ekimu ekye10 teeka ku mabbali ez'okugaba ate zigabire abazeetaaga bayinza okuba famire yo bayinza okutaba famire yo bayinza okuba abanaku teeka ku mabbali esente ez'okusiga nti bw'osanga akabuzi nga kali naddala awo abaana nga baddayo ku ssomero wabeerawo ebyokugula bingi babiteekaawo kukuba abantu banoonya omanya nti mukyala abagenda otunda ente bazeeyo abaana gwegula abagenda kati kubanga sente zo ziba ntono togulira mu maketi eno ya buli omu njagala nyingira ennyumba yange mu December njagala nkole nedda manya ddi gwe tereka ez'okusiga ziwere opportunity omukisa bwe gujja senteko kabaka weze jjukira wakatuuma erinnya so sikako ni bw'oba olowooza nti sirina kyakulya ezo sijja zikwatako naye ekintu ekyo kiva nnyo ku discipline financial discipline abantu abamu lwaki kizibu nnyo okwekuuma kasaving era n'akajjayo bannange anti kubanga tuba tetunaba kwezuula kyekiri kye twagambye amaanyi n'obunafu nange bwe ntyo bwe ngenda mu supermarket nga mweziri nnyinza ogigula yonna kati bwe neezuula emanya nti sigenda na ssente ate ngenda ne budget kirungi mukama yatuyamba abakazi mukoleko nga luli bw'ojja n'omwami owundulula ate lwaki nedda munnange nawe kakuluma akasente kubanga ogenda okutuuka eka ng'oguze ne byoteetaaga nti ate kino naguze kyaki webale kyekiri watutandikidde waggulu tolina kigendererwa ogenze mu supermarket tolina kigendererwa naye bw'ogenda ne budget nomanya these are the 5 items I need zaagala ssente mmeka ng'oestimatinga ni bw'oba wakwongeramu era toyongeramu kingi exactly simu nze bwe mbaako ne ssente nengenda mu katale era nayo ngikozesa otya anti nze nja zijjako kati ku ssimu sirekaako ssente zitalina mugaso akawunti weekuyambira ogenze mu katale oyinza ozimalako kano nkeetaaga kanyumye ate omanyi bwe batunda madamu kakikunyumidde n'akwogerera ebigambo awo awe noba excited kati ekyo kyetuyita money personality weaknesses strength bw'omanya weaknesses what your money personality is nti I'm an impulsive buyer kiri ku bakazi webale kati manya tutambula na ssente tandika okirowoozaako bwemba nagenda nsoboka n'okugendako ku mutimbagano nemanya bino ebintu babitunda ssente mmeka ngenda okugenda nga nina idea oba nja kutambula nga sirina ssente kubanga nze wentuuka ne bampa customer care ennungi nensanga nguze nga tokoze kye bayita ki window shopping kufuna the best price kati tambula nga tolina wadde ssente osooka okole window shopping kati kiva mu kwezuula nze nali ngula awasooka kati nemmanya ntambula sirina ssente nensooka nnoonya ate nenjiga okuddamu nyabo nja kudda naye nga sirina ssente
kuba bwe mba nzirina bannange oli nammatiza awo wenzireka kati bwe weemanya kamane paso oba okajje olina okumanyayo mane personality kati eriyo bano nga buli sente atazirabamu kyabasajja buli sente agirabamu sementi kwegamba famire ne tuba ku bunkenke mwaka mulamba teri kulya tolaba nzimba kati ngenda kusereko oyagala sente nzijjibwa anti ozimba nyumba yo bali abaana baagala okulya ate ennyumba yaabwe ani akugamba we bajjanga okuyita ewaabwe nze waffe gye wali mu kyalo gye nnava bannange bassebo abali eyo abalaba sementi mu buli kasente tusanyuseko famire tube ne budget sente tunazoonoonerawo mbu kubanga tuteekeddwa okusanyuka obulamu buno bulina okuba balanced si masanyu gali ag'okukola ki naye toyinza kuba so kwegamba abantu bo kati nga neno Christmas teri kulya kanyama tulina okulya entula bannange Christmas tuddirizaamu obanga otambulidde ku bajeti yo oba osobola okukola ebintu ebyo byonna kuba jjukira olina ebitundu byo 500 olina okujja mu school fees ne mukyala amanya nti sente zetulina okukozesa ewaka mu mwezi tulinawo mitwalo gyaffe 8 nina okuyiyizaawo ng'omukyala kati mu kifo ky'ogula doodo kamusimbe mu bimuli kifo ky'okulabirira ebimuli ebitangasa nze pooti zange zijja kubaamu greens naye bagula greens kati akasente kano banange balye ku nkoko kanondeyo akakoko kano anti okirabye nti era omwami akubeeredde mwerufu tuno ze tuyingiza anti okirabye tuba tulaba seminti kati gwe kankuwa 8 oyiyiza okoze ebya seminti kansigale nga naye gwe obeere mu siminti n'omunana toguleeta ate otunyumiza onyumirwa nnyo entula n'akawunga ziwooma nno mwana ttu abasawo batukubiriza okuzirya abasajja baayiga nze nange mukyala njagala nnyo entula n'akawunga kumbe ali mu kusibira asevinga netubeera tukolerera era oba okolerera ffe naye naffe manya tunyumirwako okulya kanyama n'akakoko so balance oyagadde kayisaawo buyisa naye ate mulimu engeri gye mulyani feya mu mbeera so abantu batereke bwe tuba disipulini eyo ejja nga weezudde weba toneezuula njagala nnyo okumanya mu bakyala bano lwaki indisipulini eno mwesinga abakyala impulsive buying oluba okuyita oti noddako emabiga nakano gyekali kubanga n'abaami bano tebatudde nnyo kuwa vision kyekimu kwegamba tebatudde nnyo kulaba byamaaso kulengera kubanga omukyala waba talina kyagoberera mu mwami tajja kumanya nze ndaba okola ssente siraba kanyama siraba kakoko siraba goma sibitegeera ozimba eyo tewambuulira naye buli lweba ne shared vision ebigendererwa bya famire yaffe mukyala bye bino tuzimba guno twandyagadde n'omukyala ajja kusapootinga kifo ky'okusabeza ennyama kyagamba akanonda kano akakoko kubanga omwami tugende eno kyova olabayo bayibuli egamba nti omukyala waba muyambiwo mutajja kuyamba nga tamanyi buyambi buweta ekyo olinga ata ayambako abakyala abamulimu abakyala amanyi ekigendererwa kyo naye n'asigala ku kimu nze ajja bbimba kati tulina abakyala abatalina mulamwa bajja kunsonyiwa abakyala abali eyo nga bo bali awo mulamwa talina mulamwa nga takuzimba nze mbalabye bangi kati oyo atakuzimba omukolo oti omusabira ate kyekiri ekyokwezuula n'abasajja gye bali abatalina mulamwa kati gwe ategedde amazima ogenda kuwanirira famire yo ogenda kuzanya paati zonna kituufu bw'ozuula nti omwami wange alina obunafu bwe buti oba omukyala wange alina obunafu bwe buti n'omanya nti kati nze nina okuyimirira mu kituli kati awo ate ggwe w'otunuulirira bajeti eyo nnyo n'omanya nti bwe naaba nnyingiza kennyingiza nina okukatambuliza ku mulamwa kubanga munnange talina mulamwa naye ate tulina obeerawo awo olinga atuzaayo ku social life nti
mu bintu bya ssente bino ne bwe mba nnoonya omubeezi nina okusooka okubikula akawompo ndabe mulimu obwongo. kikulu oyinza okuleeta omuwulenga awo kikulu nnyo 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 tanyaawo awo bakazi banno kubanga kikulu ate abakyala mwebeereremu kubanga tulina okuyambagana mu mulembe guno ate buli twagala obulamu obulungi obwa famire yaffe ffenna tulina okubukolerera. Yo bayibuli egamba mu luzungu nti we are co-laborers in the vineyard. Tulina okukolera awamu. Usande ewedde twaziise omwami wange yafiiriddwa kazini we mutabani wa sengaawe omukulu ku myaka 62 naye omukyala takolangako baali kumuleetera waka kaba kaweddemu abamu kumu abaami mwe mukireeta toyagala mukyala agende bagenda kumukwana bagenda kukola ki kale akolere ewaka naye nga alina kyakola ki alina kyayingiza ku kigambo nsimbi naddala ng'ebintu ebyetaago byaffe byonna biba bya nsimbi sobola okukolera ewaka ekintu kyonna kyasobola okukola kulunda nkoko kulunda kutunga kubekinga kukola ki gwe n'omuyambako mu ngeri ya marketing gwe kali kabikola otwala otunge weebale nti oba olina dduuka gy'okolera nga babireeta awo ojja nabyo ku makya omwami awo mukupa ajja nabyo ajja n'amata n'amagi dduuka alye paati emunagi naye omukyala abikola ewaka mu bufunze abasajja abamu tweremesa okuyambibwako bakyala baffe exactly amateeka mangi ate totuukirize byonna kati awo ababooda n'abawumeme ne babituukiriza mpulira ensonga ezo ate tulina okuba bize obwongo buno bwetaaga okuba bize ne tutambulira wamu mwami Kaweesa gwe woba ogenda waggulu ng'ate muno obwongo tebu emboozi zemunyumya tezyanjawulo bimenya anyumya tugenda ddi ku pikiniki biba bimenya so bakyala abali eyo twebereremu tuzimba amaka gaffe n'abaami tukirize tukolere wamu n'abakyala baffe osobola okuyiiya ekintu kyonna either ne mukikola babiri oba nakikolera ewaka oba n'omukiriza okukola kati nze nkola mu bbanka mu Christmas eno ani alina okuba budget mukyala mwami enteekateeka ya famire buvunaanyizibwa bwa mwami na mukyala anti mulimu abasajja abeerawo linaganze mpa budget yammwe ndabe mulimu gwogireetera naggamu kati kino kyaki kino kyaki kino kyaki kati kisinziira ne ku famire nga bweri kati okusinziira abantu babikola naye kyandibadde kirungi ne mukikolera wamu n'omukyala owandiika ebyetaago by'ewaka bye mwandyetaaze ne estimates nogiwa omwami ne mugidiscansinga kama ate tujja kusobola bweziti omwami bwemubadde muzitereka oba okimanyi nkimanyi ayinayo zino tulinayo bweziti lwaki mwagala ayina tulina zaffe ffenna naye abakyala bakikozeseeyo nkimanyi ayinayo bweziti anti oyinza okuba tomugamba naye bwe muba mukikolera wamu muba mumanyi tulinayo bweziti ate kati kikulu nnyo omukyala ate ye alina okulaba nti nno wadde tulinayo bweziti tukozese ekitono ekisobokera ddala tubeere nga jjukira nagambye ekyo natandise nakyo positive cash flow positive oba eriyo n'abaami abagala ennyo emane personality ye nga yeeyo buli kati bw'oba omanyi omwami oyagala nnyo giwa omukyala abeere in control kingambye wali bw'oba omanyi nti omukyala ate yasaasaanya nnyo omwami beera mu control nkuba mwenna mulina okuyambagana omujjukiza nti munnange tugenda mu kyaki naye ebyokubiwanika mbitutte ng'omu emirundi esatu ng'owanise mubyogerako kiyamba naye nga budget erina okukolebwa abakyala Christmas nkulu nnyo gye tuli lwaki nkulu
Christmas tree twamaze ddo zitegeka abasajja tebamanyi nti zibeera mu budget kyovola abakyala tukole budget zaffe tuteeke mu Christmas tree tulina okwetaaga lights twogera n'abaana baffe kati nze bagambye mami leero Christmas tree tugenda giteeka bweru mu kyalo bantu bagirabe tulina okweraga mu ngeri yaffe entonotono kati mutaddemu Christmas tree yes. gye twakozesa omwaka oguwedde yalaga tugirina era gye tulina naye kati tukyusa mu decoration twagitereka oli ddiko yabaaki waali naye tamala obutaala bwafa kati twagalayo obutaala muleete ow'amasannyalaze abuteriizi obutaala obwo babwa ssente ntono naye tukola budget ate n'abaana tubateekemu nabo basanyuke kubeera ebiseera ebisinga ffe abasajja Christmas tetukwatako nnyo but tukolera baana bagimanye bagitegeere we create memories musajja ali eyo omukyala ali eyo this is a season to create memories for your family ate era kubanga gwe mukisa olumu gwe tuba nalwo obutakola ku lunaku olwo abaami bakola okuva omwaka ogutandika so bw'obanga ogenda kubeera ne family eyo kuba mukisa gw'amaanyi create memories unfortunately ffe tuba tukoleera abamu kuba muba mukola naye 226 awo nze kyembakubiriza nti mufuneeyo akadde mu creating oluzungu nedda mubeereko n'abantu bammwe mutuuleko n'abaana bammwe batunuleko mu maaso oyogereko nabo kuba okola nnyo kati wooli beetaagira nga tokyakola baba tebakumanyi kubanga tewabondinga nabo naye buli lwobondinga bajja kunoonya ni bwoba oli ku mulimu ng'okola kati abaana bali waka muholide bakubireko ku ssimu muli bulungi so byonna biyamba naye ffe tujesunga nze njesunga ba tetukola ku 25 na 26 basebo ne banyabo mugenda kukozesa ATM zammwe mukozese Pride mobile banking temujja ku matabi gaffe aga Pride tujja kuba tugaddewo ekyakyogedde ate tebakidda bali serious atalina account nkubiriza January tandika na account tandika okutereka ssente account kijjoba kubiriza nnyo tulina okuba na account omuntu yenna alina okuba na account at least 2 ey'emirimu gye tuyita operation account gyentereka ssente zange eza ziri ze twagambye ez'okusaasaanya tulina okulya kunywa biki naye neyekigendererwa biri bye twayogeddeko investment ne saving yes so kati okusinziira ku level gy'oliko bw'oba ina business era olina okuba account ya business obutakwasaganya ssente za waka n'oziteeka mu bumonde zibulira eri oba tosobola nakubalirira business ebitabo tebikyabalansi so at least buli omu abeere n'account n'ez'abaana tuzirina ozadde omwana Christmas eno buli lunaku omugulira yogati taata akomawo naye bisikuiti 100 olwo oluterekera omwana mukwata 100 yesebo banka ngejja kusoboka 100 bw'olutereka omwaka gugwako ng'omwana oyo alina emitwalo 36,15 nga muterekera 100 bwe mugenda mu kyalo mu Christmas eno nga mugenda kumalayo week kitegeeza nti omwana oyo osobola omusimbira eka y'emmwanyi emitwalo 36,15 oli mutuufu ng'olina amaanyi gali ge tugambye ettaka gyeriri your strength your opportunities obugambo bwo obusembayo eri abalabi bannange tunyumirwe Christmas twebaze Katonda atuwadde obulamu era tubeere n'enteekateeka y'obulamu bwaffe 2025 n'okugenda mu maaso so that omukisa gwonna Mukama gwatuwadde tugukozesa bulungi omukisa ogw'ensimbi omukisa ogw'abantu omukisa ogw'ebintu bye tulina tubitunuulire tusobole okuba nga tukyusa embeera z'obulamu bwaffe. Take care, keep Uganda green. God bless. Amin. Ebigambo mubiwulidde. Abakulu bano bagenda kulya ssekukulu nyweza ATM card yo kyemanyi tulina ne mobile banking. Yeah.
it's very important. Ate kuuma ne pini yo. Ne agent banking nabo batuwa ku sente ebiseera ebisinga tetujula. Ate nalabyeyo ne kano sente nenzijja ku akawunti nenkozesa enamba y'essimu wali ku kyuma sente nezigwa nga sina ATM card. Bwebula still mba nina option. Ne namba ezo eza toll free obeera ozikwata. Bwebula you report okuba essimu. Okay. Toll free. Byebyo bannange nange baagaliza Ssekukkulu ennungi. Mukama Katonda abankuumire okutuusa omulundi ogunaddako. Mweraba.